Derek Mutebi gwe tusanze mu makage Buloba y'omu ku batawanyizibwa obulwadde bw'ensigo. Ono nga wa myaka 5 mugumu amaze emyaka 14 nga ali ku bujjanjabi bw'ensigo obulimu okusengejja omusaayi okugujjamu omusulo kiyite dialysis mu lufuutifuuti. Mutebi ensigo ze zombi bbiri zaafa omulundi gumu era nga kyava ku pressure okulinnya ennyo. Well, I started getting weird swellings. My face would wake up one day, my face is swollen one side. Then another time I used to have very severe headaches. But when it reached my stomach, I started getting severe non-stop pains. Mutebi ajjanjabirwa mu ddwaliro ekiruddu era twafunye omukisa okulaba nga bamukolako. Obujjanjabi buno Mutebi abufuna emirundi 2 buli wiiki, wabula agamba kitwala obugumiikirizo obw'ekitalo n'okwewaayo okusobola okubuyitamu. Obulwadde tebugenda mangu ate buli very expensive. Watu obugoberedde mitendera weesanga nti ojja kufa mangu. Mmere gye tuli of course erina okukyukamu, mubiri gwonna gukyuka, kimu kikyuka mu bulamu bwo buli kwaze. Mbadde ogina emyaka 14 ngoberedde amateeka n'okubadde ebintu nfunye ebizibu bingi, otuluzimbye, magulu gazimbye. Enzijjanjaba eno ekozesebwa ku bantu abalina ensigo ezinafuye era eyinza okubeera ey'olubeerera oba ey'akaseera obuseera nga Dr. Daniel Kigundu omukugu mu bulwadde bw'ensigo bw'annyonnyola. Oli bw'aba afunye obuzibu nga buvudde ku musujja gwa nsiri nti gwe guzitoye ennyo ne gunafuya ensigo, tusobola okukozesa enjjanjaba eno eya dialysis okutuuka nga omusujja guwonye n'ensigo ne zitandika okutereeramu ne ziwona. Ate mbeera endala nnyingi mwe tusanga ng'ensigo zonoonese ate tetulinaamu ssuubi lya ziwonya kubanga munda ziba zikutte enkovu. Muntu oyo tuba tusobola omukuumira ku dialysis ng'ensigo ze tezikyakola. Abamu batuuka nga tebakyafuyisaayo na ttonde lya musulo n'amala emyezi nga yetafuyisa musulo. Ekyuma kikola emirimu egyo. Waliwo n'amateeka omuntu ali ku bujjanjabi buno galina okukuuma. Mu byosobola okulya, mu ddagala lyosobola okukozesa, ne mu byosobola okunywa. Mmere erimu potassium omungi. Potassium tumwewala wano ewaffe mu Uganda. Ekisinga okumenya abantu ndowooza kugamba nti abantu tubagaana okulya amatooke ne munva kati katugeze ennyama. Omuntu ali ku bujjanjabi bino ebintu ng'ebyokuzaala ayinza okubifunamu okusomoozebwa anti omubiri gubeera munafu. Okugeza bw'aba mukyala ayinza aba tasobola kuzaala, omubiri guba gulina engeri gye gwekyusaamu ne guba nga gusoosowaza gwe bwetaaga, tebusobola kukkiriza kufuna mwana ate nga nagwo gwetaaga, era n'amaanyi gaba matono. Ekintu ng'okukola omusaayi oba weetaaga eddagala ery'empiso erikuuma ng'ofuna omusaayi. Ebintu ebiviirako ensigo okulwala kuliko sukaali kiyite diabetes, pressure, endwadde ezitasiigibwa nga kookolo, eddagala erimu, omusujja gw'ensiri, akawuka ka siriimu n'ebirala bingi. Rita Nalukenge, NTV ku ssaawa emu.